Yes, mukasi akantulekedde ekyatuleesewo olwaleero era nga tulekedde ka sinema akagenda okubeera akasufu kamala. Mu kutandika twatandikira bbali mu kifo ekimu ekyekusifu era nga olwo kabaka yali agenda maaso n'okunyiga kompyuta. Kano yakayise ransom, tugenda kanyonyoka. Kalina ekyewuunyisa teyali omu, baali babiri balambirire era okakkana baanyiga kibanyiga ne kisooka kikonekitinga butongole. Kano mukasi kano bakuze bbali maka agamu waliwo nakyali yakwate kuba okutuuka yasangayo muto we bano ba Luganda kwe kumubuuza laputopu mweri kono mweri kazi watu yakwate kuba agenda asooka afuna engeri y'ekyokunywa. Mukazi watu mukozi naye ajja akooye kati kabulaza yasooka n'ajja mu laputopu. Nga omanyi emyaka gino munnange giba gyagala nnyo ebintu bwe biti. Ensi yakyuka, ebintu bigendera ku kompyuta, internet, masimu gafuuka amasimu. Tukeeka buli kimu kikyafu. Nga omanyi abaana abalenzi ebiseera ebisinga baba bakyafu. Kati bulaza yajja omanyi ku nsi yakano tewali kinyuma nga kompyuta naddala nga siiyo oba oli oyagala kugibikula yonna era watu yakwate kubo n'agiteekako. Njagala olabe yakayise ransom, tugenda kanyonyoka era njagala omanye kiki kitegeeza okubeera nga tuli ku muyungagano na kiki kitegeeza okubeera nga tukozesa ebyuma bimukwasaganyiza wala bawumigatta bantu. Yakwate kubo kwe kutandika onyiga naye nga kompyuta siye ya sisita we. Nga wafunye kompyuta boy otandika ogikozesa kyonna ky'oyagala. Yajayo earphones nassaamu alina okuba kunguliko. Yes, kati aba akyanyiga agenda okulaba nga sewa mulaga nti afunye omukisa gw'okuwangula iPhone. Yes, ebibuuzo 5 byokka n'akilikinga. Kakati bakabaka bali ebbali bagenda okulaba nga waliwo ssebo akilikinze ku kintu kyabwe. Jjukira bali bakukikonekitinze nga balaga tikiri connected. Ate olwisa kompyuta eno teyeri startinga naye ngo n'amaze kunyigamu wekanye. Mbagambye kano kavudde mu Times Media Uganda. Bano ssebo bahaka bali ababyawo omutawaana owai ekintu kikoze. Allah, njagala mwegendereze ekintu ekiyitibwa kompyuta ne intaneti. Agenda okuza amaaso ekyakomawo tukuyozaayoza. Weewangulidde olugendo olusobola okukwata ekkubo okukkiriza ogenda okulaba Premier League live mu UK. Omanyi okuwangula olugendo gw'olaba Premier League. Premier League? Oh my God. Rodi agenda okuza amaaso nga mutufu nina mukisa atabangawo. Yamala n'anyiga era nakkiriza. Kompyuta neddamu n'eri startinga. Njagala olabe. Mbagambye yakayise ransom. Runo nezikira nekomawo. Agenda okuza amaaso fayiro zizo zonna nga balaga nti ssebo zigenda kudiritingibwa oba ebintu byonna byabadde agenda ku kompyuta bigenda kudiritingibwa mu nnaku 7 singa taweereza ssente. Ziba teziri subsista we yakwate kubo najja yamusanga owaayi leeta kompyuta yange nyina ogeza kukwasaganya contracts za bakama bange. Yamukowa mumanyi buli kaseera abazanyira ku kompyuta ye. Naye omuntu aziza omusango tabula. Leeta nawe kompyuta yange. Anti mulaye weddeko akaliro. Waliwo ekikyamu. Wena otuyaniridde mukazi watu bambi ngeri gyali business woman.
mutima nogumutundujja tateredde kiki ekikulemesa okutuula kumanya oyo kugamba fayiro zonna zigenda kudiritingwa munaku 7 singa tosindika sente ku nsi ya Katonda bakola emirimu bakola wabula n'abayiiya bayiiya engeri gy'okugyamu ababakola akasente ke baba bakoze. Mukazi watu agenda okusomako bw'ati bamuteereddewo email address account number. Tell me where are my documents, you see? Agenda okunoonya documents ze ng'aziraba kolowooza. Mukazi watu omutwe gwamubobba. Kumanya ebintu bya nakyala byonna byabadde agenda maaso n'okukolako kati bibuzeewo. Kyokka bamugambye okubizza alina okusasula 5,000. Si kirungi kwemonkolera ku kompyuta oba ku kintu ekitali kikyo. Ne internet mazima okunyiga ebintu by'otategeera kisobola okuzaalira akabasa n'ofiirwa documents zo. Nakyala yawulira ennaku mbwese baafunye message nga wangudde iPhone n'olugendo lugenda kulaba Premier League yasaba amusonyiwe. Mukazi watu byamusobera era watu yazirika nga bagamba ransomware kyaddala era abantu abasoba mu miliyoni 2 abakozesa internet bafiirwa files zaabwe oluvannyuma lw'okulumbibwa ransomware. Tomala gasasula bimeseji byereeta ku kompyuta yo lwansonga ojja kufiirwa files ez'enjawulo. Buli kaseera kozesanga antivirus oba decryptor eyeesigika. Weewale okukyaliranga sites ez'enjawulo ng'okirikinga ku untrusted sites. Stay safe.